njagala okubuulira nti nyina obweraliikirivu nti ekiseera kigenda kutuuka nga sikyasobola kustopinga abantu banyigirizibwa bwe batyo, nga sikyasobola bagamba ti abaayi temwerwanako. Ate ng'ekyo ekiseera kiyinza okuba nga tekiri wala. Ekiseera kigenda kutuuka abaana bagambe ekimala kimala, nga sikyasobola bastopinga. Era kiyamba abo abali mu buyinza, kiyamba Museveni ne banne okukola ekintu ekituufu ng'embwa tenagaaya mwanyi, kubanga alina okumanya nti gye yalwanira si waabwe, wali abantu baayo. Abantu bajja kusiibuka empisa. Protest vote efuuse protest vote. Wabula kyendabye nti ennyinnyonnyola eya protest vote ate abantu abamu kati nga Hajjati Namyalo ono munnange akola mu office of the national chairman NRM, ye manager waayo Hajjati Hadija Namyalo, akinnyonnyola mu ngeri ey'okutiisatiisa kwegamba bo bakivugira nnyo ku side eya violence, era nga bagezaako okubeera nga baagala okukakasa abantu nti abantu bonna abeenyigira mu protest vote balina kubeera nga bakolwako amagye oba babeera bazize omusango, okusinziira ku nnyinnyonnyola yannyonnyolamu. Naye ebyo munnange nga biri awo, gwe kyonjagala omanye nti protest vote etiiriddwa nnyo, eno bagitidde nnyo, bagitidde, etuuza abantu obufuufufu, kubanga oba oli awo olw'okuba nti waliwo ekigambo protest ng'ate abantu bayinza okitegeera obulala, naye nga protest vote tukimanyi bulungi nnyo nti nabo era bakimanyi nti si ffujjo, wabula ke kalulu akakubwa nga abantu basazeewo nti baagala okuwagira omuntu omu era nga bawakanya omuntu omulala oba okuwakanya embeera eba eriwo. Kati guno omulundi abantu bonna mu Uganda basuubirwa okulonda in favor of opposition nga balaga obutali bumativu bwabwe, era nti baakooyera ddala Museveni ne NRM ye. Kitegeeza nti it's a democratic process. Naye bano bagezaako okwagala okukifuula nti kibi, okukidemonizinga, baagala okukifuula nti nogenda mu protest vote. Temugenda mu protest vote, oyagala kuttisa abaana b'abendi. Kakati ani agenda okuttisa era ani agenda okutta? Ani agenda okuttisa, ani agenda okutta? Tugenda mu democratic process, enkola eya demokrasiya ey'okusuula akalulu. Kakati abantu basudde akalulu, tokabbye, totaddewo magye kubakuba, byabakama akalangiridde bulungi nnyo nti bannange Museveni bamukubye akalulu. Kakati ate ani agenda okulwana, ani agenda okutta munne? Okuleka abo munnange Namyalo ye baawagira, era mu office mwatudde mwafuna akasente akayitirivu ennyo ke bali mu kulwanira ne bagashumba, gy'atayagala muntu yenna agenda, era n'alayira nti ye agenda kukola kyonna 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 waakiri okuwaayo obulamu bwe. Ate era bwe kiba nti ddala mu protest vote kufa kwe kuliyo, oba nga bwe bagamba nti okufa kwe kuliyo bwe bwena agenda kuttisa abaana b'abendi, bw'aba alinayo ababe abayite baveeyo, mufe mu protest vote. Kati bannayuganda abalala abaleke, tasaanye kwereega bikya kugamba kuddaawo kukakasa bantu bannange. N'abantu nabo beesalirawo, abantu beesalirawo, kubanga omukyalo ono awadde examples ezitaliyo, naye ng'ekituufu kiri nti bwe tugenda mu protest vote, singa wabaawo ebikolwa kati nga bye twalaba wano Kawempe North, abajjaati bakifeesi ne babayiwaawo ne bakuba abantu ne balaga obutali bumativu bwabwe, ne balaga nti ekimala kimala, Bobi Wine kyabategeeza nti nze nange munnange nja kuba sikirinaako control. Naye bano baagala abasirikale bagende bakuba abantu beeyanze bweyanza, oba abantu badduke buddusi. Kakati buli essanyu lyabwe tobalina, tebatusobola. Museveni mu kazannyako yasinga. Tugenda mu protest vote, tekitegeeza nti
abaana bwe bagenda ne basuula akalulu protest vote nti bagenda kufa okoleka mpozi nga bano balina enteekateeka etta abantu mu kalulu kubanga ekyo kyo bakyagalanya abantu beetamwe era nsuubira okuba nga bajja kuba basanyufu nnyo ng'abantu batidde okulwana ne batajja tanapu n'ebantono kubanga awo bo kye baagala kuba bakimanyi bulungi nnyo tebalinaawo yadde n'akalulu n'akamu kubanga bw'oba ekizampo kati nga Hajati Namyalo omanyi yeewaayiriza nnyo juzi yeewaayiriza mu bweri yazijjako embuzi yange naye ng'eyo mbuzi ki embaata kabuzi muganda wange maama nnyabo eyo si mbuzi bannange nvubu eyo nvubu maama naye bw'agamba nti neeyo gye balonda obuyinza gye bukyuka mu buli myaka ena mbu naye eriyo abantu abasabiriza eriyo abantu abaavu kakati ani yamugambye nti obuyinza bwe buba bukyuka democratically nti ensi yonna abantu bagaggawala kyogamba nti masiikini w'omu Amerika ye masiikini w'o Uganda masiikini w'omu Amerika ye masiikini w'e Uganda oba omwavu wa Amerika ye mwavu w'e Uganda ffenna tufuna ebintu bye bimu oba gavumenti engeri gyekwasizaako abo abali obubi oba abaalemererwa okwetandikawo engeri gye bakwasizaako mu Amerika na wano bwetu bwe bakwasizaako okubayambako kubanga balina ebintu bye bafuna bo olyawo ate abantu bye batakola ki bye batafuna nga bw'onoogamba nti abantu bakaddiye gavumenti erinawo omutemwa gw'esobola okubeera ng'ebaddiza wano Uganda bwe kiri kubanga waliwo n'omuntu eyaŋŋamba nti aboolaba abo abanene mu gavumenti balina abantu baabwe e Bungereza gye babatwala bakadde bamaama baabwe abo babatwala eyo Bungereza gye babeera era gye babajjanjabira balina bwe babakuŋŋaanyiza wano Uganda wano n'abannafe bali Rwanda abanene bazadde baabwe abo bakadde bali eyo balina gye babajjanjabira eyo e Bungereza bo bali awo babakolerawo gamba nti baakola ennyumba oba home gye babadaabiririza bababudaabulira kakati bano abaffe ne babaleka eno bo bapooki baffe kubanga nakunyumiza wano ntera okugamba wano naddala mu biseera ebimu ne bagamba muyambeeko ku bantu biseera nga bya Easter biseera by'ennaku enkulu we bali wano abakadde ng'olaba talina option era ogenda otuukawo nga mu butuufu abali talina option yadde nga teri muntu agenda namusuulirayo okugamba nti akangendeyo okkondabe era nga yeewuunya bwewuunya abamu n'okujjukira babadde bakujjukira abamu basiimuka gemutabani kozigwani nga tebalina bazzukulu be bali awo tebamanyi oba kwegamba embeera si nnungi yadde n'akamu kati abantu ngabo teri agenda kubanoonya naye ekifaananyi kyasiize ekya Gaddafi mbu Iraq Saddam Hussein singa kati katugeze Gaddafi yali yasalawo n'ateekateeka Libya okubeera ng'obuyinza bubeera bukyuka n'atalemerako teyandiwadde mwagaanya kitegeeza nti n'Abamerika abaali badde bajja olw'ebigendererwa byabwe baali badde tebajja wano mu Uganda kitegeeza nti Museveni okulemera mu buyinza yagenda okuleetawo emivuyo n'okwagala mutabani we okumusikira yagenda okuleeta emivuyo otherwise singa yali yategeka Uganda nga bwe yagiteeka mu lutalo era asobola okuteekateeka obuyinza ne bukyuka mu mirembe nga bwe kyali e Kenya Bakinyata bwe baakikola era walaba Arap Moi yagezaako okubeera ng'akyankalanya awo kati bano abazzeeko era gye ne Museveni bakibaki baalayirirana ku mataala Museveni kennyini yagezaako kyankalanya eri olw'okuba aluddeko eno ennyo ewaffe aluddeko nnyo atuuka n'okuyinfuluwensinga ewalala mwalaba ne Sudan juzi Salva Kiir ng'awoza Museveni yasobola okugamba Machar okubeera ng'oba ateebwa okiraba nti waliwo omuntu ali awo era nga ye Museveni kitegeeza nti okulwako kwe mu buyinza kimuleetera influence n'okwagala ate alagire mu mawanga amalala atandika okubeera nga alinnyirira eddembe lyabwe bo nga bo kumbe naziri ensi ezeetongodde so singa ena aba yalikira omuntu omulala n'agenda mu maaso weesanga ng'ebintu biba bikyuka kati Hajati Namyalo takimanyi nti nno mu mawanga amalala oba si kirungi mutabani we okubeera nga yakulira amagye mukyalawo ye minisita wa kino mukoddomi we ye waakiri kwegamba ye takimanyi nti kibi
tamanyi nti no waliwo abantu kati mu myaka gino 40 nga bo kati bali omwo munda mwe babbira abantu mwe babbira ettaka mwe bakola buli kimu takimanyi ate nga akimanyi naye okuba nti ndowooza bambi ye tasobola kulizoninga kutuuka awo nti sisitimu bwerwawo ennyo ereetera abantu okufumbekera muli ne bataka okukola emivuyo enguzi n'etambula n'enyooka byonna tabimanyi naye nga kitalo nnyo batidde nnyo protest vote naye nga njagala okubabuulira bannayuganda mwenna ku guno omulundi mulina okwekemba bba akalulu paka ku ggumba bakawulirire ku ggumba ku nnyama kutono nga mwenna mugamba kimu tukooyedde ddala kakati olwo bakozesa amagye gaabwe mu busungu obungi ennyo ebirala bibasinga okutiira ddala kiba kitegeeza nti biba nga Bobi bw'ategeezezza bibeera inevitable bibeera tebyebeereka era enkyukakyuka erina okubaawo mu buli ngeri yonna bwe kuba kufa kiba kitegeeza nti aba asazeewo okutta abantu abeerwanako era n'abantu balina kwerwanako okulaba nga bamusuuza naye ate abannyonnyolerwaki abadde abatta bwe kirina okuba